Yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi mu kkooti ya Buganda Road n'asomerwa emisango gw'okukusa omuwala n'ekigendererwa ky'okumukozesa obuddu n'akaboozi ak'ekikulu. Alinaitwa ajjukirwa nnyo mu 2011 bwe yafuuyira Dr. Kizza Besigye Kamulali mu maaso mu kwekalakaasa. Kigambwa nti n'abalala abatannakwatibwa omusango gw'okukusa omuwala baguzanga 23 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno Nalumunye Bandwe mu ttawuni kanso y'Ekyengera, era nga Linaitwe tiyeenyigira mu kuwamba, okuwaayo ssente n'entambula okuwamba omuwala nga balina ekigendererwa eky'okumutwala okukola obuddu n'okwenyigira mu bikolwa by'ekikaba. Section 31A and 4H of the Prevention of Trafficking in Persons Act of 2029. A plea of not guilty has been entered by this court. Instead, Your Worship, for inquiries in this case still ongoing, we pray for connection. Alinaitwa emisango ajeeganye munnamateeka we n'asaba kkooti yeeyimirirwe oluvannyuma lw'okuleeta abamuyimirira okubadde nnyina n'abasirikale ba poliisi, kyokka oludda oluwabyo olukulembeddwa Ivan Kyaze lw'okanyiza okweyimirirwa kwe nga lugamba nti Alinaitwe taleese endagamuntu ye mu kkooti, nga n'abaleeteddwa okumuyimirira tebalese bbaluwa zeerosi wadde okulaga Jackson Ssenyonga. Israel Waswa ne banne 8 bavunaanibwa okusaalimbira ku kkanisa ya Pastor Robert Kayanja eya Miracle Center Cathedral n'okumwogera ku Kalibule. Okwekubaana okumenya amateeka okukontana n'akawaayiro 113 ak'etteeka erifuga obumenyi bw'amateeka. Kituufu oba si kituufu? Waswa nga yakulira abakuumi b'omusumba Jackson Ssenyonga yakwatibwa ku misango gy'obubbi n'asindikibwa ku mmeera eruzira, kyokka nga tannavunaanibwa gwa bubbi. Ate n'akulira abalala 8 okuli Jamil Mada, Agure Kanene, Peter Serugo, Regan Sentongo, Moses Semanobe n'abalala ne balumba ekkanisa ya Miracle Center ne bakulira efujjo nga bino byaliwo nga 17 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2021. Olwaleero omuwabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya agambye nti abamu ku bazze okweyimirira Waswa ebiwandiiko byabwe tebikwatagana. Omulamuzi awadde olwanga 24 kwagenda okuweerako ensala ye okusabako okweyimirira bano. Judith Narugwa ne Joseph Setimba bakusakidde Green Club KD TV.